but they both have been in the transaction. Abasajja bana bamyukidde amaaso mu ofiisi y'Ettaka mu disitulikiti y'e Masaka ababadde bakufudde omugano ng'ogw'enswa okujingirira ebyapa. Wabula ku mulundi guno gye babadde bagenze gabamyukiddeyo bwe basanze nanyini kyapa kye babadde bagenze okujingirira ng'abalindiridde. Defrauding the owner of this title and asked for a special title in the guise that the title, the original title, got lost. So they forged the signatures of the owner and said they had lost the title. Bano kigambibwa nti babadde bamaze akaseera nga bakola olukwe lw'okunyaga ettaka lino eriweza yiika 10 nga ku ddyo kwe kuli n'akabuga k'e Bukulula era nga ly'amutuuze omu ayitibwa Nakiboneka Jane. Abakwatiddwa kubaddeko Kalisa Wuma omutuuze w'e Kawuku ku Lwentebe, Sserwanja Joseph omutuuze w'e Bukulula, kono tulina Omugesha Daniel omusuubuzi w'omu Kampala nga babadde bagenze okukyusa ekyapa ky'ettaka okukijja mu mannya ga Jane Nakiboneka okukizzaamu ga Sserwanja Joseph. N'agamba naye ku lwokubiri ssaawa 4 ekyapa kyo kisangawa kuba kati mbadde ndi awo legesona nkwegayiridde nekugamba bana babbe nti n'agamba jangu kulabye nti bananyini kyapa beeba kino kiriwo ekiti n'agamba abantu abo buli ngeri nno bakwata. Okusinziira ku Moses Kiyaga mutabani wa Nakiboneka era ng'ono yabadde atereka ekyapa kya nnyina, bano baali tebasuubira muntu yenna kusaalimbira ku ttaka lino okutuusa jjo ly'abalamu akulira ofiisi y'Ettaka e Masaka lwe yamutegeezezzaako nti waliwo ababadde bajingirira ekyapa kyabwe. Julius Mukaga okuva mu ofiisi y'eby'ettaka tutegeezezza nti abafere bangi bakola olukujjukujju okunyaga ettaka ly'abantu kyokka ku luno bano baabayodde era ne babakwasa poliisi. Omwogezi wa poliisi mu bukiikaddyo Idi Ibn Senkumbi akasizza okukwatibwa kw'abasajja bano era n'ategeeza nti ne looya abadde abayambako wakukwatibwa avunaanibwe wamu nabo. Abakwate bano bakyagenda mu maaso n'okwegaana emisango gino newankubadde baakwatiddwa lubona era nga bakyalumiriza nti ettaka lyabwe.